Ezo birazikula mu. Eza ngenda kugula mu chapa. Togenda kugula chapa kusindika mukyalo mwana oli ali eyo mukulu. Manya kwa muzala. Ezo mwenye n'abaana. Mukola baba. Sinamubeera ngono. Talina wadde n'eggi. Ono ate wa. Kama azifuna. Ono wa. Bwenzerira. Oyagala kumanya. Omwana wono abayitolo jjajja. Era onadabaga kojjalo nzagino kugirira mama. Otandikira ba kino ekituli bofuna sente tutunge tuko. Ale no eno hoteli yange. Bwabanga ono yazaala oli. Bise sirika. Era olwataka kubiriza. Abaana mwe. Era kutwala out. Bana babi. Yana lero mugama byonna byatwa tampa sente. Science kulaba. Era the manager. Pose ya kuimba kaimba chingatuse. Aba tulaba kuchomike. Aba tugende. Aba best tukone. Tulaba kuti omusasuzi wekwa. Wakalya. Alaba kwa watu tumaze. Flow yo kama wapesa. Aba best together. Kakati twafunye email ngenda kubebaza okukola. Yes. Kitambudde bulungi. Ndi musimu. Leero mulungi buli ky'okola sinza mwezi onna. Ngenda ziba amasesi. Tulaba kuki. Era manager nga tonnampa buno bweyamo. Mitwalo gyange 10 igenda kugwera muno. Mutwala out. Kabebe gwange. Obanzi gireko ddala out ebere olongi. Zesasanye yange. Ino mutwala kubebe gwange. Zesasanye yange. Uno sigenda kuswaza. Sigabako wati. Bali manyagera kungamba kangwiwemu ekikoko. Ndeka manager ekikoko. Ensonga gye najja okugamba yendala. Kampani eno ffena yaffe. Kwatira ko. Mukimanyi bulungi. Era ffena tubeera bulungi ng'etambula buki. Bulungi. Waffena lwe ne mama waffe tata waffe. Aliwa. Eno hoteli. Yekulisa. Basi zania kusasula. Si mama wono? Aliwa mama. Ono wa hoteli. Tusala mkwate business yangu. Kale. Itabike mama. Hoteli eno ngenda Basisweya ntama. Gwe muntu ateli antama. Onosirika nenjogera. Manager okwogera kuleko byogera. Manager ensonga gye mbadde mbeetaaza hoteli neyinamuko embeera etali nnungi tetambula bulungi era ng'ensonga endese mu maaso gammwe wano mu butuufu kino sikibagambangako naye ku mulundi guno saza nzijejogenda mu ng'abantu abakulu manager soko tuwe basaza Manager twesalira tekuli linnya zonna buli omu manyi eyiyese tetubala tufuna sente zizimu era mbasasula ate yange gwe ogambye emyezi 3 ensonga gye mbadde mbagamba eri bweti mumpulirize ensonga gye mbadde mbagamba niyo mwana bagala okulya bakyawulira mwezi ogujja gwonesasula wano ntandikawo mbadde mbasaba mukiba kisoboka nga mulyoke nakyo munyambise ku sente ezo zetwakola leero oba zirikutegedde bulungi sente ezo embawadde ezamu muzimpole nja kuzamu otugoba otutonotono nsooke mbeko byenzikosa abafena tugende n'ababesi tukone bakulu mugenda mukola sente mugenda Owatena tugende. Tetukola Mufanye wali otuwoze. Ageze. Mvubuka. Na kicho wali otuwoze mchanga obaawo. Apeyo kandaira akocha. Yogezina kajali. Bakakubira simu kyala yagala sente. Nawe okuzamani. Dabalo bwakutechita. Wekolera cyo kusilepisa ko ne plaza. Ara sasunda kushakura. Bani nechenyanya kantiye. Chekana kampuli yetu. Nende mchakora. Nende mchakora tuli bakozi. Tuli akao nende akao. Tuli akao funana kusavira. Sifu yani oliafumba yani. Chef Jamu jamona
Gezaako naawe. Sente wagambye. Anyway, kansooke kubeeyanjira. Amannya gange bitibwa Kwagala Elizabeth. Nange nze Vincent gwe wava okusasula essaawa eno. Eno baasa ssente. Yenze mimi. Kituufu nnyo kyabafuna. Okay. Ali manager w'ekifo kino. Nkubuzeewo. Muganda wange byakutuuka kuyitibwa bimanya manager alina Manager waali. Manager Okay. Tumuyite. Kale kyenjagala bagamba kino kintu kiri developmental. Kati njagala tukwatagane mpola kuba kati nzize kubayamba njagala so mumpulirize bulungi tuyambagane. Yogera tukuwadde fulo. Nze nkola mu Kalungu Microfinance. Ffe tukola mu Hotel Gatani. Mwinayo mukolo tugende. Kati business tukatakana business. Hotel Gatani. Gwetula bulungi batu. Kati nkola mu Kalungu Microfinance. Nga tukola mu ssente. Owulira ekigambo microfinance. Awo tuba tudiringa mu ssente. Mwagala bakozi. Tetwagala bakozi. Okay. Naye kyenkana muyinza otwegattako. Wembi. Tubeera bakozi ne tukola Ako. Whatever ina mwako. Musasula ssente. Linda. Ntono nnyo. Kati okay. Mwagala okagawala. Nnyo ya labona. Nagadde ogula ettakoze. Ettako osobola odigula mu next week. Okikakasa. Leero lwakumeka. Leero lwakusatu. Leero lwakusatu. Kusaka doyinza okulira. Ndya. Otya kati wuliriza. Walaba webti bwe tutambula naye simanyi nakumanya mbadde entambula nengamba kanyingireko wano wano nawo wayinza okubeerawo bambi abaana ngammwe nga bambi kati mukazi wattu Wadde ofuka otambula. Toyalina ennaku. Wadde ofuka. Omwana w'omukyala. Oba omugyeyo nnyo oba omuguludde. kati Anya linda. olindeko okuseka kuno kwenseka sani mbuze lwaki Lwaki. mbadde sirinamu kirowoozo kiyingira mu hoteri naye laba katonda bwandeeta nsinkane Katonda atwagala. Oyitidemu malayika. Oyitidemu malayika. Ayagala dotuwonya omulimu guno. Lwaki ne? magalo gagola Wali ze atagala. bulungi omulimu gwaffe guno guliko obukwakulizo Ono bwagagawala asobola okufaanana. no it's okay wabera nesente osobola okukola kyonna Bwegagawala. kyoyagala kati kirimu ekiti madamu ofuna sente meka kuba kati njagala kumanya sente zemufuna tutandikirawo Mubadde mugala kwogera ebbaasa. kati ofuna sente Mitwalo 10 gyokka tekitwala. Mwenje girimu. mitwalo 10 Ali wa ng'oli mukazi tolina responsibilities Nena. oneefuga kodi N'okuvuga ne. onotambula kodi because I don't shop here. Lwaki? Oh my goodness. Anyway, Jobu Kankubuuze Ogenda fukanga ye. bwe tugaggawala onanayiwa olusu. byonna omanyi sente kufuula buli kimu. Ekigula banyolale. Goluzungu nze mmanyi. Kati katuke ku nsoma. Ama mukwano nze nga tonatuuka ku nsoma nzala ddabuza. Kati eyo ogambe babayita batya? Kalungu Microfinance. Kalungu. Kalungu. Yeah. Kati Kalungu Microfinance ogambye leero lwakusatu. Leero lwakusatu. Olwokugamba nga gawala. Yes. Otya. Labayo. Tukola mu sente. Tulina akooma akakola sente. Akazizaasa. Kazaaza sente nezaala sente bwe tutyo gwe mulimu gwaffe. Kati Nga bwe muliyita aba restaurant. Kulaba togenda wala. Wabwe gwakufumba gwakola kikuliisa Maama, abantu. togenda Naffe ogwaffe tuzaaza sente. Maama togenda wala kyetaagisa ki? Taata siri maama wo. Taata kyetaagisa ki? Mwite baby. Ano erinnya lyange nagambye nze Elizabeth. Okay. Elizabeth. Kyetaagisa ki? Kyetaagisa ki? Kyetaagisa ki? Tugende mpola mpola. Kati leero lwakusatu oyagala ku Saturday ettaka ogule Range Rover weefuge. Yes. Mu wiiki emu eyo. Mu wiiki emu. Obadde oyingira awo olabye mutwala mukama. No, I didn't buy Avukana n'akamotoka kali awo kampimpi oba korona kibiina. Imagine what you Wamaawe emmotoka bagundi masikedi. No, anyways. Ogamba masiketi. Masiiki No, mugezi. Mercedes Benz. Eh. Oh, fuck. Nsobola Sorry. kigula. Ne faaka mufuna. Franka fa. Linda ono bwafuna Mercedes Benz ne faka mufuna. Okay. Akumuzeeko nakuwaluma. Hello? Hello? Yes.
No, I'm okay. Only that in Badekwano could this hotel called Gatami. Hotel Gatami, yes. Exactly. Oh, what does they? Oh, no, fine. Bukadabi, yeah? More Bukadabi. Okay. So, what the cars? Mimi. Kati since mwakatani mitwalo 10 nchakuwa kakade mimi bobolese emitwalo 10 nkuwa kakade kasete kuwusatu just nina nanya ndalo aha wolete emitwalo kandi ojja kufuna obukadde butano ate kadde kola namagoba mimi kamfulye mimi falaye Nasema utanipeleka kandi kwani na mkumi. Oina kakade Aanza na kumbula. Amanyabo Vincent. Basi mo Vincent. Vincent basi. Mpola. Madam, so, kati scholastic, madam, sete kaka? Ojafuna okada busatu. Kulwamukaga. No, if you're not interested, alese milioni alese nyingi alese mitwala 3 yajokola ki yajoba birambi kati ngenda kikola bweti ngenda kai simu yange anyway customer zoba wandi let me go elaga muti yange mujirina Saturday same time nida kamubuza kisema echa yabo kanizokuwa muzino sokera kuuza kikanisa zezo sente za vitu oyizo okwera mukadde 'Tujaguza ki? Mane, ndio kutunda watu wakichusa.
Guzuna. Mama esimu gisule. Matanyagala kukula. Bakulu. Omanyi. Ngenda kufunira esimu empya kapyata. Soko liko mgaga bali jeshimiri. Oyaka simu. Bakoya bukadde bubiri. No munange twafunye omugagga azazisa. Azazisa sente. Nze badde muwadde emitwalo 10 n'angamba bwomwe 10 ku lwomukaaga akuwa akakadde kati nesiize nalengambye okuweereza abiri nengateekako wadde emitwalo 3 naye muga seera zimpe mwaka nja kubona obukadde nga 3 agambe bitano ne mukama wange mugula kati mulamuza Mama wono nze wamandi wa wiki muwadde 10 ke kakadde kange. Mama, tata wange walya wo. Olaba kukyala. Siyeko omumalira ya time. Obadde oyagala kukola sente. Nkeera ku Saturday ku makya. Oyagala meka? Zona zoyinawo. Nina kuwa ukade kamu. Tosiza musingo. Nje epikidde njagisa Kagala mama kubanga kadde kange. owadde emitwalo 10 nsenkeera ngenda kumwogera omukazi sente Kamange kyekugamba omukyala siwa njagala nawe oyingire Naye abataza kunoonya omukyala siwa abalina ekibiina kya kalungu kati omuwa sente ekibiina si kyekikulu balina ekyokizaza sente kati omuwa sente z'omuwadde nezizaala kati ffe tumuwadde zino zotuwadde nze badde ninawo neziri zewansasula ogezi kati nze muwadde emitwalo 4 emitwalo 3 ku lwomukaaga genda kuba nabukadde naye tumugambye azituwe mu mwaka wa wiiki okuva mwanzijjayo mukyalo nkuŋŋanyiza serena kakalisigala bantu mu wiiki wano wandiyingidde omukyalo gwe tumufuna tutya singa nange bamwetaaza ndamwerabidde tamanyi nti nze nkoze ekyamagezi mugambye mpendaga muntu aleme n'agamba tosobola fuluma Uganda tuyingiza mundagalo mukama katonda omukazi kyampadde nze ntadde butesikebedde ogenda weeyo nawe guni nkitaddewo endaga muntu yange yali yabula dda simanyi gye omukyala enanga muntu yange yali yabula ndala ino yiringa nginoonyeza mugende wayageddeko twewula ku ssente obiinamu omukono ebisi omuntu yennyini azzo tuyamba tuzaze sente ate najja n'endagala endaga muntu yange yabula ayinza okuba yensonga ogenda kunsonyiwa bwenfuka wano ogenda kunsonyiwa kubanga gwagala kumpita musikikolanga njagala kubuuza kwe visa mavi omukazi avudde wa mumanyi gyavudde endaga muntu yange omukazi avudde wa nze omukazi mulabya japa ani amuganda atule ate mwange mudde ku mirimu vise omukazi avudde wa agambye omukazi weeru kabusiru yasooka kamagezi nalyoka ddamu omukazi agambye agenda tutambule tunoonyene omukazi mulya